Gwani. Sembusi makanyonyi ntono. Ani soko dira akafido soko aha. Bwente fananenga bavuka bo mulema nte. Aha. Omukulu gwani standigra. Sembusi makanyonyi ntono. Fe toyita gaffi. Sembusi musajja yidira nyonyi na kinsigi. Okay kadi tulina ekibuuzo. Basudde amanyi omimigulu kadonka mu manyi bulungi nnyo endongo gimanyi yawo nadale yawo tombuza nyo byebweru eri akaluyimba kiri oyina gwe nga gw'omuntu so tukubiremu akapera tugende mu maaso soko jiko asatu Basudde Sebata Kafeero kati kiki oyagala okumanya ku bo basatu boni nja kumanya kwaba basatu omu yayimba luyimba ki abantu basoomanya ekimu Kafeero tumumanyi walumbezaaya kati Kafeero Basudde ekyokubiri Basudde bamumanyi abantu ekyewuunyisa Basudde ennyimba ze bazimanyi nti bamanyi oba yaani yakola ki ani yayimba weebale nnyo kaakati tukubireko buli omu luyimba lumulumu olulwe olwali olw'amaanyi kakati ndowooza Basudde ennyimba Basudde yaleka ennyimba mpitirivu nnyo naye ndowooza buli omu abaako ne lwasinga okumanya naye nkakasa Basudde duniya buli omu alumanyi ne mukyala Mugerwa anti omanye ennyimba zaabo bakyali yazedda nze nalikaawo ne musumba wange yali mukama wange omugenzi mukama mumuze mirembe omutegedde pasitayiga ng'ayinza okwogera nga wokyogedde basi duniya muganda wange tetwalaba ffe nga tayito ffe tumanyi kimu luyimba lugenda lutya basi duniya Mungu akuwadde kyotagenda kuddamu kulaba ye muntu akuyiyiza ebinyuma ate nga makulu ate n'abisengeka ne bibaamu amasavu yakanyinde ku byaluje oluyimba olukakasa omuntu abategedde bulungi Basudde ekizibu kye yayina ndowooza bakazi abakyala nawe oleko kiyina mpozi nga toli muntu nkakasa buli muntu alina ekizibu ky'abakyala mpozi waliwo omuntu abeera addicted mu luzungu nga ye yatamiira nnyo ekintu ekyo kati Basudde ye ku bakyala ndowooza yali ayagala nnyo naye ekyenyinza okwogera ku Basudde babonoonya eddoboozi ery'eggono erisingayo Basudde naye mu baali basinga amaloboozi teyeebalanga yagamba nti Kawalya Eklas Kawalya kakasa abasinga obungi tebamumanyi y'omu ku baali basinga amaloboozi era y'omu ku bakyasinza amaloboozi wano wansi w'enjuba naddala mu Uganda naye tebamumanyi nnyo okujjako ng'osazeewo n'onoonyereza nnyo simuwuliranga nako tomuwuliranga nako naye ssebo gyali era abawuliriza CBS ku makya pulogulamu bagiyita batya bane ajabu kawenya yagikola bukedde butya bwakedde mpulira ku CBS kitagedde ennyimba zo zitera nnyo naddala ajabe mu kibyo yatera nnyo zikoleramu kaliisoliiso Eklas Kawalya gyo musanga naye wano togenda kutegasanyukayo omusangeko tolina gyogera muwuliriza kakati Basudde noza kyeddoboozi kyokka n'ekyokuzina kubuukabuuka kyamukooko Basudde ebyo bintu by'atalina byemumanyi naye ndowooza ebisigadde byonna omuyimbi byali badde nabyalabika abirina buzibu ki bwe yali nogaaye no weakness yali emu weakness yalingawo era byegambye nti bw'obanga ogenda okumulaba ku stage ku kivulu kye kyonna nga bw'otuukawo bw'oti kyobadde olowooza olumu nga si kyolaba nga bw'olaba ani waliwo omuntu gw'osobola okubeerawo n'olaba kati nga bw'olaba wizo ne kamiliyoni oyo nti osobola okubeerawo nga bawulira ebbanga ddene nnyo nga bagamba bagagga bagagawala nnyo n'olowooza togenda kumusanga nga munene alina olubuto naye ng'ate batono muwamba ng'endabikaaye si tafaanagana ne kiti kyokola kikyowulira kati Basudde ekisooka yali musajja mubi ku feesi kati ate osese busisi osobola ojoga Katonda yamutonda oyisaamu amaaso nedda so kakati Basudde yali musajja mubi nga tazina takyamula ye omulimu gwe gwakujjaawo bayimbira Basudde yanyumyanga nnyo n'okusomesanga emboozi anyumya nnyo emboozi abannyo n'emboozi ate emboozi omanyi bulungi nti bayitaga okukakkana wansi owuliriza nnyo n'owuliriza kati Basudde ate ye teyakwagaza nakwagaza nga kuwuliriza yakkakanga bukasi kubanga bagamba nti mulimu ennyimba ze yayimba nkakasa buli muyimbi mu Uganda ow'amaanyi amanyi Basudde era amugoberera na nnyo abamu era bakoppa mu style ye bakyusa boozaamuko si kirungi kwoza wabula kirungi okukoppa mu art kakati walukaga yajja amanyi Kafeero era nga yagamba ye musomesa we nakati ne bwemubuuza ndowooza mmeeyo oyo naye yagamba nti nkakasa kulimba lwa kiwuggulu zonna 3
alina okuba nga yatuula wansi najjukira mukyala Mugerwa oba akaddanyuma Kasambalyanda n'akaddanyuma omanyi basudde oba ekyali mu ssabo basudde musajja yavaayo natandika okukuba ennyimba nga alinga akunyumiza firimu paati 1 ne paati ey'okubiri n'ey'okusatu okitegeera abasajja baakikolanga obwongo Katonda agaba kati basudde nga asobola okujja n'akola mukyala Mugerwa n'owulira nga kaka ogenda owulye paati edda mukyala Mugerwa owokubiri mukyala Mugerwa yajja Kampala omanyi mukyala eri yaleka akoze ebisiru bye najja mu kibuga ekirinnya bigo waggulu wali kati nagamba nti ebyaddirira byendeeta kati ngera nakyakyo akireka mu luyimba nti ebyaddirira byendeeta kati okakase mukyala Mugerwa wali lunnabe kati ekyo kyali kisobola okukuwaliriza okubeera mu ntebe ng'enkuba ne bweba ekutte tosobola kuvaamu kuba mukyala Mugerwa kisaka yamukubulirako luli mu paati yasooka eri kati nga oyagala genda kati akumukuleetedde yongera amukulagire mu ggola ly'Ebusega yagamba nti kamire ku mukka ndi bubi kuba bino nnyumya omutima gukola ki gunteekeera nti yakkakanga okuwulira nga n'omusulo ne bwe guba gukuli bubi mu shooyi tosobola kuvaamu naye ekyo kiraka kinene nnyo kubanga talina performance nti oba abuuka najjamu essaati teyalina nviiri nti oba asiba obuntuntu oba obujegerejegere ndira gyayambadde nga bwotuli naye nga alinako essaawa ye ngera bamanyi sita kati naye ng'anyumya emboozi n'okuwooma okuli mu nnyimba ze ng'owulira oluyimba ng'oluyimba lukuteekamu mu mbeera ne luvuga nga temuli ddoboozi n'owulira ng'ali mu eyo situation eyo ng'oluyimba tanaakwogera kigambo na kimu naye ng'owulira oluyimba lwennyini bwe luba nga lwa nnaku olaba basi duniya we batambula nti atambula mulimu akaniwa kalinga akananga n'olya nti mbeera yakonyamira ejja okitegeera kati nga kisobola okukuwaliriza ekyo okukola ki ekyo nga kyekimu ku binogezi byateeka mu ndongoyi tudde kafeero anti tugenda bagatamu omala otugambe wano yasinga tudde kafeero tumanyiiko eyali omutamiivu Kafeero Paulo kati Kafeero Paulo musajja mulungi wabula ekizibu kiri ku basajja bano bali basatu naye abasinga obungi ate bajjako omu simanyi oba lwaki oba lwakuba nti akyali mulamu Lord Fred Sebata bamuggyako naye tolina kumuggyako newankubadde nti omwana wabeera mu kilaasi n'asoma n'afuna makisi 100 azzeko n'afuna 5 tosobola kumuggyako kuba yabeera namba 2 aba asinzi ng'oggyeko n'abakulembedde alina 10 bano abalala bonna baabasinzi kitegeera oba kati ono musajja munnabuddu ono Basudamani nabbi Kristo Paulo Kafeero Lord Fred Sebata bagoberagana basatu yagalagana tolina kyakukola gwe bwobanga wakana nti nno Sebata si w'amaanyi gwe vaayo ngambe ntayimba nga ku kino omuwe ekipya genda omukebereko omunoonyeeko osuke ku ezo z'omanyi onoonyeko ne z'otamanyi ne by'otamanyi byonna gwe ngambe nti Sebata kino takiyimbangako ate bulungi naye bamuggyako kakati Kafeero ndowooza ng'ovudde kubasudde Kafeero yaddako Lord Fred Sebata naddako awo naye abasinga obungi bannayuganda naddala ababamanyi n'abatabamanyi oli omuntu agenda nalowooza nti nno bw'asinga yasinga osobola okuba nga onyumirwa omuntu naye nga si yasinga nanti eyinza okuba ndowooza kati mulimu omuntu ng'anyumirwa omuntu nga gwamanyi olina gamba nze gundi oyo simumanyi okitegeera kati mulimu tafunanko budde muwuliriza bamulaba kati mulimu abantu abamanyi nti Ronaldinho yasinga omupiira naye nga jjajjokokya gyali Maradona alaaliyo kati bw'omala okunoonya ku jjajjokokya n'olyoka otegeera nti ate ono Ronaldinho asamba nate jjajjokokya muki mulala nnyo kati osobola okugamba nti nno Kafeero akusingira nga tomanyi oba kituufu n'akusingira ng'omanyi oba n'akusingira nga totegedde so kati nga tumaliriza bano abasatu aniga ogamba ono w'amaanyi Basudde yasinga era ng'oggyeko ndowooza Kafeero Paulo eddoboozi kakkamu amaloboozi gakyankalanya abantu ebiseera ebisinga obungi nti eddoboozi ekkakkamu n'eddoboozi eryeggono bikyankalanya abantu okwawulawo omuntu osobola okuba nga oyogera oli mu kakkamu nga bw'owulira MP member honorable Lutaya Jofule nti mu kakkamu ng'ayogera naye eddoboozi eddungi Semakula Misaki
ate ayina eddoboozi ddungi liwooma nnyo. First aid olwanga yona. Gendayo okebere mu ziri ezo first aid zitwegomba bangi njagala nga bwendi okakase. Kati eddoboozi ekkakkamu n'eddoboozi ery'eggone eriyimbye ennyo byawukanamu. Kafeero eddoboozi ly'ekkakkamu sigambye nti si lya ggono. Naye Kafeero eddoboozi ly'ekkakkamu wabula si lya ggono nnyo ng'erya Sebata. Era Sebata asinga abasajja abo bonna bonna eddoboozi eddungi eriwooma. Twogere ku Sebata essaawa zino. Naye sooka ninako Kafeero ono. Kati Kafeero yali musajja muwandiisi wa bigambo. Oluganda lwe nga lukulu nnyo. Wabula ekizibu ekiriwo nti olumu ekitone ekyokusomesa ndowooza teyakirina kubanga yasobolanga okwogera ekigambo natakikunnyonnyola kukitegeera ate n'akireka awo. Lwaki bamutwala nga legend nga yanywanga omwenge mu bantu? Essaawa zino tulina omwana yatamiiranga mu bantu ng'ajja ku stage. Essaawa zino tulina omwana gwayita Aliskin alyamira ku stage naye bamuvumirira. Naye ate Kafeero yanywanga omwenge nga n'omwana omuto ali awo n'atamiira. Kakati omulembe guli ogwedda okunywa omwenge kyalinga nti si kive. Ne kati omwana alyamiraye n'ajja n'akaveera ku stage nga azayimba City Danger. Naye ne bamuvumirira munera mbu wakyakola ekyo. Lwakuba kale olestedde mu mbeera mu mpisa mu neeyisa naye. Neeyisa tutogere ku neeyisa ya Kafeero. Oyo omwana saali mukkiriza kuyingira mu mboozi z'abasajja basatu. Nedda tutogera ku mpisa behavior. Eyo biri mu mpisa zaawukana nnyo. Alien skin ng'ogyeko ekyogamba nti alina by'alya alina byakozesa ye nga ye omuntu empisa ayina naye ntono nnyo. Mu kulya amayirungi ye n'okugayagaya ebintuntu yenyumirizaamu era n'alaga nti ate gwe atabikozesa olumu olina n'ekikyamu. Kati ye alwanagana n'abo abawagizi era bonna akebera ku nnyimba empya ye muyimiriza mu Uganda n'akalaba ebintu ng'ebyo nti abawagizi bennyini ate ye balwanagana nabo. Kitegeera oba ate Kafeero kyataalina nti yanywanga omwenge nga n'abagunywa bangi. Gwe wawulirako ng'agamba abasiraamu nti muli kino oba temulina kye muŋŋamba oba buli kintu kyonna ate nga tebagunywa ate nga nabo bamwagala. Ekitegeeza nti yalina ebirungi bingi okusinga ebibi ate nga n'ebibi by'ayina tosobola kugumusalira kubanga omwenge gunywebwa. Anti omanyi lwaki nkubuuza ekyo nti omwana oyo twakolako interview n'agamba bakafeero nga banywanga omwenge tebamwogera ensonga ki nkikubuuza ekyo kibuuzo. Anti kati ekyo olaba omwana oyo naye abavubuka b'ennaku zino kakati tuli bavubuka naffe naye ffe si bwe tuli. Kibanga bonabeere waka nga taata waakwata omuggo n'akuba ente ate gwe n'okwata omuggo n'okuba omukazi n'ogamba taata nga yiye naye yali akuba. Kitegeera Kafeero omwenge gwe yali anywa yali agukozesa bulungi ate ono y'amayirungi gaali agakozesa bubi awulira n'obusungu okuba nze sigalya. Ate Kafeero nga katendooza olengera embeera efaanana bweri kiwe waagunywedde ebbanga naye wali kuli kiwe wanga avuma omuntu nti ate gwatanywa omwenge okola bwoti ne bwoti. Kati Kafeero yoyo Kafeero mulungi alina ebirungi bingi naye Basudde amusinga. Basudde yakira kuba n'abasatu yabasinga bonna. Ekibuuzo kyange njana kugamba nti okuva endongo ya Uganda lwe yali ebaddewo paka kati weeri Basudde yasinga. Oyinza okuba nga gw'olina yakusingira gw'alaba naye oyakusingira nkakasa ne bonna agamba ani Basudde akola ki yasinga. Wabula Kafeero alina byasingako ku Basudde ebitono. Tugenda tugamba kino na kino nga balaba omupiira nti obubonero obumu ne butuuka ne busuka ku bwa munne. Basudde asingako. Kafeero akoma Basudde nga akyakola ki akyayongerayo. Nga tumaliriza ekibuuzo kisemba lwaki Sebata takyayimba content yaggwayo? Content teyaggwayo kuba nakati ssaawa zino bwe nkwata ekkalaamu yange nsobola nange okuleeta ekipya kye mutalabangako. Okitegedde? Lwaki takyayimba ye nga yo? Sebata omubanja ki gw'alaba gwe? Sebata kiki ky'omubanja nti aveeyo ayimbe ku kino? Sebata yayimba mu maka. In fact Sebata ku bimu naye byasinga ku basajja bano Basudde naye Kafeero bayimba lwakuba nti ate era Basudde ye mu bugazi bwe nti Basudde obudde yalina butono ebbanga yamala ttono nnyo nti Basudde yayimba ku buli kintu ate nga takiddako. Kati Kafeero yayimba ensi emirundi nga 7 oba kale nga 5 kuba alina ensi bwetyo ensi etawaŋŋanya ensi eno nkambwe olaba nti alina ensi y'Abasudde n'azinga baasi duniya yonna n'Afirika omulundi gumu. Kati nti yalinga yateeka ennyimba z'ono omusajja 4 omulundi ogwo. Kati Sebata ye muyimbi akyasinza okuyimba ennyimba z'amaka mu famire awo mu Uganda wano kuva Uganda lwe baddewo. Tolimbye.
basu Sebata yayimba kusoma, Sebata ayimbye kukola, Sebata ayimbye ku nnono n'obuwangwa bwa wano, ayimbye ku byalabe ebweru eyo be bagenda ne basudde, ayimbye ku mize mibi, ayimbye ku bufumbo, ayimbye ku buli kimu akyogedde basu Sebata. Kati Sebata bw'oba okyamusaba akapya oyagala kukolera ki? Ajje naye avuganya ne bali eniskini, avuganye ne bagula bita, avuganye nani kati tayina gwanavuganya naye kati awo Sebata tuyina musiima busiimi kuba kati ke kati tuyinawo ssaawa zino akaaka gwe mumuli kati ogukyayaka. Okay, tweyanzike. Weegomba kwa tukulabe naawe yagayingira kadongo kamu. Kakati twagala kuyimba. Naye endongo gye mwagala oyingire yakadongo kamu nga tikyali mu ssente. Temuli ssente. Ekyamazima. Mulembe gukyusa. Nogolooza nti kadongo kamu kyeki. Yesolo gira zinze gwe manyine. Kakati kadongo kamu. Omwana atukubire sitadde nje olabe amazina wagatazinywe. Ekizibu ekiriwo kadongo kamu kigambo kirala nnyo. Kadongo kamu ne bandi. Bw'owulira nga ebivuga bisusse mu kivuga kimu, ng'ekivuga kimu tikikyamala nga bongeddeko ekirala, oyaba takyali kadongo kaki? Kamu. Ko kadongo kamu yalinga wa solo. Yayina jjita yokka emu nga ekuba ebintu bisatu. Ddayo owulire ku luyimba lwa Sebadduka. Zeera bw'onoonya abasajja bakuba kadongo kamu wano Sebadduka gogenda okukola ki? Okutandikirako. Sebadduka balaba taliiwo, mwana wa Muteesa. Tyo mwana wa Muteesa balaba taliiwo ne bamuunzaunza taliiwo. Yayina jjita emu. Ddayo oluwulire. Nenga birimu erimu byonna. Kye kibayisa kadongo kamu, kye kyamuyisa kadongo kaki? Nti yayina jjita yokka etya? Kadongo kaki? Bw'owulira oluyimba nga lususse kweyo jjita emu yokka, oyaba takyali kadongo kamu, aba afuuse bandi. Okitegeera? Oba kadongo kamu omukyuse. Okitegedde oba ebinyama bw'ogattamu ennyama biba bikyali binyebwa naye nga bikyuseemu kati birimu kanyama. Ate n'ennyama era ebinyama naye nga erimu ku binyeebwa. Kati gwe oyagala kujja mu style yaani? Endongo yo nayo kasiteba nga nnungi nga si yakukoona bukoonyi. Nga endongo enyuma okuwulira nga tugisuna, tugikuba, tuginyiga. Okitegedde oba kakati? Tujja kujja tuyimbe bikinaba kyetaagisizza okuyimba nga kukyali kulungi, tekunaba kukyankalana nnyo. Newankubadde nga tukimanyi nti ziyinza obutakola nnyo. Naye tujja ziteekamu buli kimu ekyetaagisa era zikole. Abaagala okuzina bazine. Kuba waliwo nnyimba ezirimu amakulu naye ng'era zinyuma okuzina. Otandika ddi oyimba nga tumaliriza bannange? Bonna obudde bwe nnaba ntandikidde nze. Bakulinde. Sigoba, sina kyengoba nti oba onandeka oba ona. Sina kyengoba kati nja kujja budde bonna. Mpozzi kyenyiza obagamba abantu era ku Sebata naye basudde naye kafeero. Abantu bawakana nnyo n'osanga debate ng'eri awo nga tekutuka. Ng'egaanye teggwa buli omu agamba ono yasinga buli omu agamba ono yasinga. Beetaaga obudde bungi lwakuba nti gwe obudde olina butini. Twetaaga obudde bungi ng'olunaku lulamba ndowooza tunyumire ku basajja abo basatu. Kubanga Katonda yatuweesa emikono ebiri n'amagulu byonna buli kimu. Okutuwa abasajja bombi bameka? Basatu naye bagazi. Basudde yekka tusobola okuva ku makya paka ssanga 8 ezikawungeezi. Kafeero ntuva ku makya paka ssanga 7. Sebata paka ssanga 6. Kitegeera? Kati bye bingi nnyo bonna bafunye ku budde obulala tujja kwongera tubattaanye. Okay. Nese. Kale tweyanza. Kale so.